Birwanze Kapere nga tutunda manda kodi Kampala wali Wanalongo twabeeranga tusula kagundi byagamya akafaliso ka inchi 3 and seeing Kato rise from Musumba Bwagami from there to what he has been today. Maanyi ga Katonda, praise him. I've been advised the speaker has another engagement, therefore I'm comparing. But to Gubamu, we definitely seek your support at one time. Mulawenga mutu protecting kubanga sizaffe ate zimu katinge ya Bat Valley kesise jirinamu mukono naye ate batugubamu abalala, so we will raise it. N'abakulembeze abalala buli omu mu kiti kye kitalo nnyo. Simanyi lwaki bano banneekubaanye ne bagamba nti nze mba njogera oba simanyi oba naamalako, naye katusabe Katonda ansobozese. Kato namusisinkana tuli ba teenagers, naye okuva lwe twasisinkana mu kibiina ky'omugavendu gwa Black Pals teyalabayo muntu mulala akola bituufu okujjako leero. Nsubiddwa nnyo omuntu gwe sisobola ga nti mwannyinaze, nsubiddwa foundation, nsubiddwa etandingira wachitange kalenga kumekereza zenonge enuzange neyanzanya Kato buli lwe mbadde nga njuga ng'aba yatuuse dda okuŋŋa nti oli kuki, biki bye weekola, ekigambo kyabadde nga ŋŋamba, biki bye weekola tereera. Abantu abalala oluusi nga batya okumbuulira naye nga ye tatya. Tulina Bat Valley Theatre bwe tuli olwaleero, twali twakava ku university ne tukola ekibiina nga tuwulira obuvubuka butuwaga, ne tukola ekibiina kyaffe. Ebibiina byaffe bibiri actually, Afri Talent ne Diamond Ensemble, nga bwe tubifuse nga tukola Afri Diamond. Kino bwe kizannyako ne kiyimirira, kiri ne kizannyako ate bwe tugira ne twegatta, ne tubeera awo nga twekalakaasa mu kibuga nga tuli baakabi nnyo. But before twasooka ne tubeera ku National Theatre okuzannya akafubutuka, omuzannyo gwaffe ogwasooka, abantu ne bajjula nnyo ne ku madaala, ne tulowooza nti ffe tusembayo. Bwe twamala okuva ku kafubutuko ku National Theatre ne tutegeka show ku kifo bakiyita Prison Officers Mess, ne tutegeka obutebe ne tugaa nti abanaayimirira bagenda kuba yatuwaga nno, abanaayimirira bagenda kubanga balina okuyimirira ku mmeeza emabega eri. Twafunayo abantu 3 n'atugaa nti temuggwaamu maanyi, tugenda kufuga ekibuga kino. Enkeera yakeera kunoonya prison band, n'atugaa tukole procession mu kibuga tutambule, nga nze nyambadde olubugo, ye nga yambadde olubugo, nga nze nyambadde ekyeteeyi ky'abagole, tutambule abantu bamanye nti gye tuli mu nsi. Indeed abantu bamanya nti mu nsi gye tuli kuba bawandiika ekitabo kya 50 years of Uganda nga baselebratinga Uganda okweza emyaka 5, mwe tuli mu kifaananyi ekyo. Ebiseera ebisinga nga bw'otulaba twabanga tuyuuga, oluusi n'owulira nga ekintu nga kizitoye nga tugenda kubikola. Kati simanyi oba ku mwani agenda ogaa nti tugenda kubikola, naye ng'ate tulina okusigala nga industry negenda mu maaso. Bat Valley Theatre bwe twali tugifuna twagendawo ku mbaga ya muntu nga yajjula amazzi nga ba Ebonies baavaawo ng'amazzi gaagibamba. N'agamba eno theatre mugiraba, mwe tugenda okukolera ebyamagero. Ne tumugamba n'awajjudde amazzi, abantu bataddewo obubaawo balinnya kuli waggulu, n'abagamba nti wano bwe tugenda okukolera ebyamagero.
ebiseera ebisinga nga bw'ayogera ayogera oluusi n'ayogerera waggulu nnyo ne musirika ne mulinda mulabe ebyamagero bwe mubikola. Mwana wattu ate nga bituukirira ne tukola ebyamagero. Twebaza Mukama okuba nti yatusisinkanya kato, kubanga osanga we tuyimiridde wano si we twandibadde tuyimiridde nga tukola birala. Nze nasoma marketing nakaaba naye nga tumaze okusoma emididi nemba nga obwa sales officer bumazeewo nanga nti emizannyo gyaffe gw'olina ogiwandiika weesibye wawava munno ngenda kujja nkusaleko ebigambo bakugobe okomewo wandiika emizannyo. Saamulinda kunsalako bigambo nempandiika resignation nenzija mpandiika emizannyo era netusinziira awo netuba nga tufuuse bamutawaana. Okuba n'omuntu nsabira buli muntu abeeyo ne kato lwama mu bulamu bwe nga bw'abadde mu bulamu bwaffe. Okuba n'omuntu atakwekwekerera, omuntu akusindika, omuntu alowooza ebintu ebinene. Kato abadde adreaminga, waliwo okuga nti let's dream. He was dreaming in full color. Ye ng'ekifaananyi kyakiraba nga kirina ne langi n'akibalaga mmwe nga temukiraba naye ne muguma ne mubeera emabega we ne mutambula. Azudde ebitone bingi nnyo. Ng'ovudde mu theatre yalaba nga theatre tukoze nga nti theatre abantu batutegedde tutambule tunoonya abayimbi n'agula ebyuma bya bandi nga ku ffenna tekuli amanyi kuba kyuma n'ekimu n'atandika ekibiina mwe yasolooleza abavubuka abato Bamisa Kisemakula, Seruga Fred Maiso, Mayinja Ronald, Lutaya Geoffrey n'abalala. Osanga senga tetwalina Kato mu bulamu buno nga Katonda teyamutuwa tebandi baddewo. Ate nga takoma okulota kwe nga tekuggwaayo. Bw'abalaawo naga nti abomba maze kati abalala n'aleeta Rebecca Jingo, n'aleeta Mpologoma, n'aleeta omwami Amirise Ngendo, n'aleeta abantu nga buli dakika mba mugamba Kato otusombedde bannange, otusombedde ekisaawe okijjuza nga gaye nkyaleeta. Kato tazika ye tusobole okubitwala mu maaso. Pastor Bujingo tweyanzizza. Weebale kuba mukwano gwaffe owannamaddala. Abalala bwe batwegaanye wooli. Ndowooza nti kyandibadde ky'amakulu okubanga batutegeeza nga bazze nti mukoze bubi wano naye abasigadde mukole bwe muti. Naye ate ekifaananyi ekivuddeyo kirabise bulala. Bawala bange ne batabani bange, mukyala waffe twakufuna ne tujja ne tukunona weetuli nga bw'otulaba tuyimiridde wano weetuli. Bw'osanga obuzibu bwonna weetuli. Baana mmwe batabani bange mwebale kwagala ddadi, mwebale okumuba ku lusegere, ate mwebale okubanga mubadde mu kirooto kye ne mutambulira mu bufu bwe. Conrad, thank you so much. I'm here to hold your hand. Manyi nti mulina project ku Pearl Magic tegenda kutulema. Tujja kugibeeramu okutuusa we tunaagituusiza we batuweera endala. So beera mugumu mu ekyo. Nabaggala oli otya kubanga ffe twava mu kuba nti Waswa ye mulongo wa Kato nga Nabaggala ye mulongo wa Kato nga beevuma ne beeyuza ne bayiteeka wali mu ddakiika emu osanga bali butoola. Twagala tukutegeeze Nabaggala wonna wooli sikulengera naye manyi nti ebigambo bino biwulira. Kato yakutulaga mu bulamu n'akugamba nti ono ye mwannyinaze omulala maama gw'ataazaala era ogenda kuba mwannyina, ogenda kuba muganda wange.
ogenda kuba mwannyina wa Abe, ojja kuba mwannyina wa John, ojja kuba mwannyina ffe, muganda waffe, tugenda kuba naawe kubanga ffe b'osigazza. Tubeere wamu mu kintu kino, abaana abo batwetaaga, maama waabwe batwetaaga. Tuli bubi, mutusabire, naye tuli basanyufu nti Mukama yatusisinkanya kato. Mulongo wange, weeraba. Ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba, nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti wobanga oli awantu webafunda obanga oyagala kukyusaamuko ufune ku biriwo ebipya, luli twalina septic tanks ng'olina okusima ate olina ozinuunamu. Ekirungi kya biodigester tanks tozinuunamu, bateekamu ekirungo ekikuba obukyafu obugendayo, amazzi ne gavaamu ne gayingira mu ttaka. So biodigester tanks y'engeri ennyangu essaawa zino ey'okukekkereza ate n'okwanguya obudde. So kale bakubye ku nnamba yaabwe ey'essimu ebisingawo bitegeere. Awo nga tuvuddeyo tulina bannaffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge. Genda ekasubi, bw'otuuka ekasubi tokkirira nga agenda mu kikoni ekizimbe bakiyita Princess Complex. Batunda bya mu kisenge okuva ku bulangiti, masuuka, piro, towels n'ebirala bingi nnyo byonna by'okozesa mu kisenge babirina. Kale agendawo obeere nga ate nabyo byefunira. Rosemary Beddings abasangibwa Kabalagala nga ku Triparty Mazima Mall wansi awo ogenda okubasanga. Bakutegeeza nti gweyagala engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12, make-up w'abakyala, ayagala ebyokuzanyisa by'abaana, ayagala gomesi ziri original n'ebirala bingi nnyo babirina. Kale ennamba y'essimu eyo gy'oba okubako obategeere.